Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo wano omwami waŋŋambye nti nkubuulire ku ebyo by'osobola okukola okusobola okumaza mukyala wo, by'osobola okukola okumaza omukyala. Ate nno si bingi, bintu byangu nnyo. Ngenda kubeera nga mbikubuulira. Okusookera ddala kye njagala obbabuuliramu abasajja, naddala ggwe aboozizza ensonga eno, teri mukyala atamala, abakyala bonna bamala. Nga ggwe bw'omala ggwe omusajja, n'omukyala oyo abeera ateekeddwa okumala. Lwakuba nti abakyala abamu mulimu omukyala atuuka ku sseeri ery'okumala n'afuna kye tuyita okusannyalala. Egamba n'afuna ekimukwata omulundi gumu. Abo abakyala nabo mwebali naye nga batono nnyo, naye nga abakyala abasinga bonna amala bulungi nnyo. Ekirala kye tuyita okumala tekitegeeza nti ojja kuyiwa amazzi mangi otobye obuliri, nedda. Okumala otuzzi tuba tutono nnyo, n'abamu amalira munda tafulumya mazzi, naye ng'ekikulu kya byonna ye muli abawulidde nti maze oba nina kyempulidde omubiri gwange gwe kifunye. N'olwekyo teri mukyala atamala, abakyala bonna abasinga bamalira ddala bulungi nnyo. Obuzibu obubeerawo ffe abasajja, ffe tulemererwa okumaza omukyala oyo oba omwana omuwala oyo, ffe tulemererwa. N'ekirala, mulimu abakyala abamala amangu era nga boolaba abasajja obeera wakatandika n'omala n'omansula. N'abakazi mwebali, omukazi naye ng'amala mangu ng'amansula mangu. Abo abakyala nabo mwebali era nabo batono. Ki ky'olina okukola ng'omwami abuuzizza ku nsonga eyo ng'oyagala okumaza mukyala wo? Weetegereze nnyo ebintu bino, byangu nnyo, beera ng'obikola nga mutandisa ensonga eyo. Ng'ekisookera ddala bw'oba ogenda kutandika ensonga ezo, kyandibadde kikulu n'oteekamu amagezi. N'ekirala n'obeera nga weeweeyo ng'ogenda kukola ensonga ezo. Kyempita okuteekamu amagezi ng'okola ensonga ezo, si kufumita bufumi, si kutuukiriza mukolo. Oteekeddwa okuteekamu obwongo ng'okola ensonga ezo bw'oba oyagala mukyala wo oyo anyumirwe, wamu n'okutuuka ku ntikko. Ebirala byonna biggyeeko ebirowoozo biteeke ku ekyo ky'oli mu kukola, biteeke ku mukyala wo oyo gw'oliko. Omukyala oyo abeera ajja kunyumirwa bulungi nnyo, abeera ajja kumala bulungi nnyo. Kati by'oteekeddwa okutunuulira ng'ogenda kutandika ensonga ezo, ng'ekisookera ddala omukyala muwe obudde. Omukyala muwe obudde, oba omwana omuwala oyo muwe obudde. Bw'onaamuwa obudde, mukyala oyo kigenda mumusanyula, omutima gwe gujja kuba musanyufu. Bw'onaaba otandisa ensonga ezo, kijja muleetera omukyala oyo okutuuka ku ntikko oba okumala. Bw'onaaba omuwadde obudde, beera ng'omunoonye, olina okumunoonyeza ddala nno omukyala, ate olina okukiwa obudde, olina okumala eddakiika eziwerera ddala nga just omunoonya bunoonya, kuba obwagazi bw'omukyala tebuli munda eri. Ebiseera ebisinga obwagazi bw'omukyala buli kungulu kuno ku mubiri nga tonnayingira. Omukyala oyo ajja kunyumirwa nnyo ng'osoose n'omunoonya, ng'osoose n'omuweeweeta, ate n'okiwa obudde n'olwawo ng'omunoonya. Kijja kuleetera omukyala oyo okumala singa munaaba mutandisa ensonga. Era singa onaaba okoze ebintu ebyo mu nkola entuufu, omukyala abeera ajja kumala. Naye ng'ekikulu kya byonna, omukyala muwe obudde, omukyala munoonye. Bw'onaakiwa obudde, omukyala oyo ajja kukola ki? Ajja kumala bulungi nnyo. Kyekyo kye nsobola okubeera nga nkubuulira. Okuggyako naawe omwana omuwala omukyala oteekeddwa okubeera omuyonjo. Bw'onaabeera omuyonjo, kijja kuwa omusajja ono amaanyi okubeera ng'akunoonya, okubeera ng'akunuuna buli wamu, nawe kikuleetere okufuna obwagazi, kikuleetere omubiri gwo guno okubeera nga gweta. Kijja kuba kyangu nnyo, obeera ojja kumala bulungi nnyo. N'ekirala, ng'omukyala obeera ojja kunyumirwa nnyo nnyo nnyo. Jjukira omukyala ono gy'akoma okunyumirwa ennyo, ekyo ky'oli mu kumukola kye kimuleetera okubeera ng'amala. N'olwekyo omukyala munoonye ekisinga okubeera ekikulu. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe.